neko kuba abamu ku mmwe abasinga muli mu life ng'eyakafeero muli baboole abasinga abayimbi abasinga bali mu social life baboole kakati gwe ng'oli awo oli mu life eya socialite naye ng'emabega eriyo akakunoonya ng'oli mu boole nga tonnafa weezuule nga bukyakola ki bukyalaba weetereeze tuleme kudda mu lwatta omwami nalumanya kiki ekyakulobera okulwogera luli kati bye tulimu ku kafeero ffenna abavuddeyo okwogera tuli mu lugero olwo mwe tuzannyira ekyatta omwami nakimanya nti kyekyakulobera okwogera luli lwaki ovaayo okwogera kati era netugamba yali muzizike byonna biyinza okuba ebituufu oba byekwaso byonna ebituufu era bisigadde eri Katonda yekka kati mwe abakyali abalamu mwekwase Katonda naye mwezuule mwetereeze obudde bukyali nga mukyali mu dduniya muleme kulekera basigaddewo buzibu naddala abaana entalo abaana okubalekera entalo leka omwana asigalewo mu linnya lyo yeewakulira enki entalo ze lwakubeera gye biggweera abaana baffe manyi ti abaana baffe tebakkanya nakyoyagala okimanyi ekyo bizibu omwana wo ayagala birala babajja ku mulamwa tebabajja ku mulamwa nze kyenja kukuleetera nkiziza katono mu politics omwana wo takkanya naawe mu ndowooza y'ebyobufuzi nekyowagira si kyakola ki kyawagira kati najja ateekawo amaanyi mangi manyi bwe babizza eri gwe omuzadde yakuza bubi ekyana kye oli wankwe gw'otuma oli kati kaneegerezeeko nalujja oyo nalujja mukazi mubi nnyo kati yatadde mu baana bali ebiki anti baana be era nnyo bizibu yadde balituuka eyo bali bewakulira bokka entalo zaabwe naye ng'omusingi gw'obalekedde bwe badde emabega ne bagutunulako beekanga ne badda beetereereze wano kati gw'alina embeera yonna tereeza ewuwo ng'abaana obalaga bw'ofunanga obuzibu bwonna wano olaba bw'ojjanga wano we watuufu era bw'otuukanga wano bangi abalina amaka bwe gati nga waba n'ebizibu bw'agenda wali n'atuuka mu kafo akawulira ng'akoze eki akakkanye mukitereeze nga bukyali otherwise embeera etabuse embeera etabuse olwayo tewakyali muntu ffenna tuli bisolo teweekanga olwaleero ensi weeri tewakyali muntu obuzibu buvuddewo byanfuna ebyenfuna bitufudde ekizibu ebisolo naye ate n'ebisolo batubiwaayira buwaayizi nzijukira edda nga nkyali n'obwongo obuyimba n'obuyiiya waliwo oluyimba tuli ku bwerendeera batuyaayaana abaana n'abakuze miranga y'ensonga olaba n'ebisolo ebiwuka era n'ebinyonyi kirabika emboozi binyumya kimu mbeera kivudde ku kyeseeno okukaabya abo abagibeeramu tutunule nga tuva ku butonde obw'ensi Katonda ddunda bwe yali ng'atonda ensi yagisengeka bulungi n'agiwunda amazima buli kalungi komanya akasaana omuntu yakateeka muki jua mwavu tamanya nti mwavu asobola okukola naye afune alingiriza abo abagagga n'abayita nti nno babbi biseera ebimala okuyiiya ebitazimba ye bye yeeyuna bwe balaba ayitamu nti mubbi okumulemesa tewaba budde tegeera lulimu n'akatundu akalimu nti ensolo zeemanyi empologoma teyitanga weeri n'engo terumba njovu weekola ki n'enjovu terumba mbogo
buli wangana ebiki ebitiibwa ebisolo ne mande gacha kuba tubiwaayiriza kubanga bye ebisolo birina territories tebyerumba buli kisolo ky'amaanyi kirina gye kiri eky'amaanyi tekirumba kino era kasita kisala side eno bakubuuza lutalo lwennyini naye ffe abantu awo tetuliiwo sala busazi kati ne mu bufunze omuntu tukutwerankingawa mu bisolo tetufaanana bya mu ttale bitusingako okutegeera kitegeera ng'emanyi nti ttimba ayinza okummira teva waggulu kugwa kunumbagana ttimba Kumukutu kwetuli tweyanziza gemwe nabe komera kumukutu guno Tronaz Media amanya Tronaz andine na muchala na lujja n'abakyala tubi owabakyala n'abakyala najinda yeka owabakyala gaterezeza bannange maye bana bano mukwoti na owabakyala n'abakyala ali omu yekka okay Mama Sylvia najinda owabakyala gwe tuli naye sawa yonna yagambye muleeta abantu bamuwaka abasula bakubirize bakazi baabwe bagende bewandiise bampa akalulu era mbasaba akalulu balungi abali ku Tronaz Media mukansabire yadde batandise okunkuba akasa bobo yawo kutegeera dunia yingira ebyobufuzi bwoba oyagala kwetegeera yingira ebyobufuzi oyinza okuba oli awo nga toweemanyi olina kubaka ekigambo bulijjo nange kino nziyenza ate akijjeewa oyo nalujja wankwe alwana gundi kakati n'alwana gundi okeera nkyana weefubutukira weewala ebikola ki ebiddirira naye era oli n'anoonyaayo mwenna mbatumiddeko n'awaate omugambo mwenna mbatumiddeko abali mu lutalo olunoonya ebigambo bye mwogera ku Nalujja nga by'amaanyi bisobola omuvunza ku kyalo era nentumirako n'abo abasinzidde okunfiirako mwebale nnyo nze omubiri ogwange tegulina ntaana bwe banaakuziika tonfiirako bw'oba oyogera ebyezigambo ebyo n'ensonga zo lwaki onnemeraku kubanga mu byenfuna tetufaanagana ne mu grading okurankinga omuntu ate twenkana akati lwaki onfiirako gwe nomya nogamba nja mufiirako ddembe lyo nze sirina budde bwammwe oyo ye politics era bakataginge mumumanyi mukataginge mukamutuuseeko tanfiirako nze nemba ngudde ndya ate gokera kuyitamu kubuuza bantu kumaca nze nemba siise mukalulu ndya akalulu kano ekifo si kyekimpeereredde abaana nga bw'ogamba tikatumulwanyise n'abaana balekerawo okusoma excuse me mpeeredde abaana ne diguri zirina nga sibijja mu politics kati gwanoonya okunfiirako obadde mu politics emyaka go yonna naye nowa diguri tomulina zibadde zituukiraku mmwe ne mugabana nowa diguri tomulina bakutegedde bakutaginge bakakutuuseeko tugende mu maaso wama omulabe yo Tronaz Media soso eyomba kayimba kanyako kakafeero nazze lwana naye kansooke yomba sikulimba abantu bakukuulako waya nakuteekako nakuleetera embeera ne kafeero watukolere lwakuba nti ffe abamu embeera twagimanyiira
I'm a woman of all seasons. Bonjagala bonfuna. Kafeero no bandi mukozi gavumenti yandikozeeyo ekintu nefuna nemukolera ekiwumbe awantu nga kyabulambuzi bakivaamu ssente ne bandikyansewo nga ssente zivaamu za charity yandibaddewo ng'asigala ayamba abantu nga mu Kafeero mulimu abafunamu ekyo kigwa mu government mu ministry ki kigwa mu ministry ki ekyo eba ya tours and travel Minister of Tourism ya tourism n'ebyobugagga bye tourism and minerals no ya tourism tugenda n'ekyo ate lwaki abakozaganya ebyobugagga wa Kafeero kya bugagga lwakwati mwakimanya Kafeero kya bugagga kya Uganda asana eki omanyi nti lwe bamuziika senga baali bataddewo ne bamufensinga ng'okuyingira bamala kuggulira n'osasula empitirivu naye olw'okuba babadde open n'ababadde bagendayo nga balina bye bakola be bangi Kafeero nze mulaba nga kya bugagga kya Uganda kati gwe yasoma noonya ministry ezimutwala 2 eziyinza okukola kye twagala Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities. Kyogere nnyo mulabi wa Tonas Media kyuli. Ministry ya Tourism y'ebyobulambuzi. Tusaba Kafeero mukoleyo ekiwumbe. Pozi bakiyita mu Luzungu bakiyita monuments. Kyekyo mukitegedde. Nga kinene. Nga kyabulambuzi abantu bajja kusasula ssente. Olaba bagenda wa Father Mugobya. Ne Masaka. Kubanga omusajja buli kantu yakalaba. Nazze kola ki? Yomba. Nazze Lwana. Naye kansooke yomba. Ntegeera. Nze mbadde nsaba ministry eyo gy'oyogeddeko. Obutatunda wali mwana oyo kumuziikula musenda mutekako nnyumba wennyini we yaziikibwa wabatereeza basabe abafamire balongooseewo bulungi nnyo abeere kyabulambuzi gavumenti efunemu ssente nga ne famire bwefunamu n'ettaka mba mulikuumi awo waali tebajja dditunda tusaba busabi bawulira tetulagira tusaba busabi babi batuwulira kya bugagga kyamaanyi ekyo tebatuwulira ojja kulaba abazungu nga bafubutuka eyo ate ajja kusooka kubaleeta mwana w'omuzungu nono ow'Egypt kati alina banna alina mwakola nga bagamba mujje tugende mulabi taata wange yali muyimbi kati agenda okutuukawo nga wali first ng'okuyingira yupe kati abasasula mu ssente za nsi ndala dollars Kafeero okitegeera teri kusasula Uganda shillings mutuufu mulimu abantu muno abaali balina okugaggawaza ensi eno naye ne batafiibwako naye bakategedde mutaginga Minister of Tourism ani agitwala manyi abantu bano kati baagala nga omumensioninga n'erinnya bwe katambula nga bakamukasukira era gamba waaye kano bwe bakoogeddeko era akatwala omukisa guno osooke ntumire ku mukama wange probation sebo bamutaaginga bamutaaginga Tonas Media Nalujjamba ndi awo ng'akasuddeyo mugundi mu gurupu gye tulimu naye eyaba parasocial workers ng'akansuuliddeyo waayi gwe wayogedde bino kogwe nti yenze yali asiima webale nnyo yali asiima kwengeri gendi mu nsonga zino Madam Probation Officer nkutumiddeko mukwano nali simanyi nti otugoberera Tonas naye yali asiima engeri gye nkuttemu ensonga z'amaka gano aga Kafeero nembuulirira gye nali mbikola ki gye nali mbikwatamu n'asiima naye abantu abalina okukwasaganya ekintu kino
byalina okubamu bannamateeka. Ministry of Tourism nejjanga erimu bannamateeka. Bannamateeka balina kibeeramu beba abalwanirira eddembe ly'abalala. Kugeza nga bw'otulaba kati FIDA nga tujja kuba no bannamateeka aba bizinesi ayi nabo gye bali nga ye wa bizinesi tayagala kumanya ayimira n'akuteeka mu kamera kumbe ye alina kyayagala kirala. Katwagala ba lawyers abalwanirira eddembe ly'abaki ly'abalala bwe bayimirira mu nsonga eyo ey'akafeero ey'okumuteerawo gisaani mono ekibumbe. Lwaki tokyogedde mu Luzungu? Ate abalala tujja kuba tubalese. Wamma saasoma ekibumbe nawali we yaziikibwa ne batereeza obulungi nga bakyabulambuzi. Waliwo abakyagendayo bwe kiri okuvunanuza n'ettaka baliyoolayo. Mumutekeko olubiri lubeera lwa Kabaka Bugwe. Mumutekeko Bugwe kye kikomera ng'ayingirayo munda amala kuggulirwa. Ekibumbe nga kiri awo nga waakayingira nakyo tekiri bweru. Awo ne security erumye. Okitegeera sente ezo ne kawunta abo basasulira weeziri zibe nga zijja kuvaamu no sente mpitirivu ziveemu ziyambe ku balala abali mu bwetaavu. Awo ngenda kikwasa Dr. wa mukama wange Honorable Susan Nsambu Nakawuki bwe bakiwa mpozi State Minister for Tourism oyo gwe nkikwasiza gwe nawulira ng'ayogera ku ngeri gye baayogeramu Arsenal nga bagiganya okujaganya n'agamba nedda olaba emijozi giriko Visit Rwanda kati abaana ba Arsenal basobola okutekesaako Arsenal nga Visit Uganda. Oyo namwagala lwekyo era tukimukwasizza ekyo. Susan Nakawuki omulimu onootubuulirawo ogutuusizza onootubuulirawo ogutuusizza. Okay. So n'olwekyo Kafeero nga twagala tumukomekkereze mu mirembe tutandise na Kibumbe ne Ministry of Tourism. Yes. Ey'ebyobulambuzi. Nga tukomekkereza omulamwa gwa Kafeero. Bintu bya DNA tugire tubijje mu kamwa. Nze sibyagala. Tebyalina makulu. Tebyalina makulu. Okay. Era dde wano nabagamba nebagamba kinaba kinaavaamu omulamwa naye okumuziikwa tekyandikoze nnyo makulu pozi nga kinaavaamu ebyaki omulamwa ebyenjawulo naye era olaba byasigala nga bibikola ki ate byayongera kusajjuka. Nze nategedde lwaki byasajjuka. Byayongera kusajjuka. Nze nategedde lwaki byasajjuka. Byasajjuka bitya? Ekyayongera okubisajjula wali baali bamubise nga tasobola kukola ki kwetaasa naye kakati wano kasita baamuggyako byonna buli kimu ekyali kimutuddeko nagamba kambalage kamba kunamye kyekigambo ekituufu ekyo kamba kunamye naye yali asirisa n'amugira tukunamiza buli avuddeyo okwogera ku nsonga eno bw'otoogenderera ffenna tukunama kati bwekiri ffenna tuli muki kunama kuba tweyoza ffennyini ne tuddamu ne twevulunga vanze nazikooye kati tutuuke ku nkomerero ensonga yaazo njagala kati kunuŋŋamya kati tuli mu kuluŋŋamya ani kubanga waliwo yali aŋŋambye onoonye sowe tata nende waliwo yali muyimbi wa Kafeero banga driver we yali Mando ne Mawa waliwo n'omulala bali amannya abiri oyo namulabyeko ng'akaabira ne mu kamera ng'olutale alugudde ku nnamwandu nga mugamba oŋŋamba nze nateeka eddagala ku mufu kitegeeza twagenda bameka babiri
njagala oleta n'omusawo gye twalikola ki gye twalijja ng'ayumba nga muga lwaki otabudde buli kimu kitegeera kati abo bonna nze ndaba nga batuufu mu kiseera ekikyamu baali ludda waluli lwa guno si gumu Sebiringe mukyalo ono abateekako embeera yali muzizike ani yali omuzizike omugenzi Kafeero nga nabana abamanyi ebituufu tebalinako bw'amala tukkiriza kye yabagamba nti ndidda biri ne babimuggyako awo n'alyoka abakunamya bulungi twesabireko naddala mu abaami mwesabireko nnyo n'amaanyi ba artists ba celebrities ba socialites mwesabireko nnyo neko kuba abamu ku mmwe abasinga muli mu life ng'eya Kafeero muli baboole abasinga abayimbi abasinga bali mu social life baboole kakati gwe ng'oli awo oli mu life eya socialite naye ng'emabega eriyo akakunoonya ng'oli mu boole nga tonnafa weezuule nga bukyakola ki bukyalaba weetereeze tuleme kudda mu lwatta omwami nalumanya kiki ekyakulobera okulwogera luli kati bye tulimu ku Kafeero ffenna abavuddeyo okwogera tuli mu lugero olwo mwe tuzannyira ekyatta omwami nakimanya nti kyekyakulobera okwogera luli lwaki ovaayo okwogera kati era netugamba yali muzizike byonna biyinza okuba ebituufu oba byekwaso ka byonna ebituufu era bisigadde eri Katonda yekka kati mwe abakyali abalamu mwekwase Katonda naye mwezuule mwetereeze obudde bukyali nga mukyali mu dduniya muleme kulekera basigaddewo buzibu naddala abaana entalo abaana okubalekera entalo leka omwana asigalewo mu linnya lyo yeewakulira enki entalo ze lwakubeera gye biggweera abaana baffe manyi nti abaana baffe tebakkanya nakyoyagala okimanyi ekyo bizibu omwana wo ayagala birala babajja ku mulamwa tebabajja ku mulamwa nze kyenja kukuleetera nkizizaako katono mu politics omwana wo takkanya naawe mu ndowooza y'ebyobufuzi nekyowagira si kyakola ki kyawagira kati najja ateekawo amaanyi mangi manyi bwe babizza erigwa omuzadde yakuza bubi ekyana kye oli wankwe gw'otuma oli kati kaneegerezeeko nalujja oyo nalujja mukazi mubi nnyo kati yatadde mu baana bali ebiki anti baana be era nnyo bizibu yadde balituuka eyo balibeewakulira bokka entalo zaabwe naye ng'omusingi gw'obalekedde babadde emabega ne bagutunulako beekanga ne badda beetereereze wano kati gw'alina embeera yonna tereeza ewuwo ng'abaana obalaga bw'ofunanga obuzibu bwonna wano olaba bw'ojjanga wano we watuufu era bw'otuukanga wano bangi abalina amaka bwe gati nga waba n'ebizibu bw'agenda wali n'atuuka mu kafo akawulira ng'akoze akakkanye mukitereeze nga bukyali otherwise embeera etabuse embeera etabuse olwayo tewakyali muntu ffenna tuli bisolo teweekanga olwaleero ensi weeri tewakyali muntu obuzibu buvuddewo byanfuna ebyenfuna bitufudde ekizibu ebisolo naye ate n'ebisolo batubiwaayira buwaayizi nzijukira edda nga nkyali n'obwongo obuyimba n'obuyiiya waliwo oluyimba tuli ku bwerendeera batuyaayaana abaana n'abakuze miranga y'ensonga olaba n'ebisolo ebiwuka era n'ebinyonyi kirabika emboozi binyumya kimu mbeera kivudde ku kyese n'okukaabya abo abagibeeramu tutunule nga tuva ku butondo bw'ensi Katonda ddunda bwe yali ng'atonda ensi
yagisengeka bulungi n'agiwunda amazima buli kalungi komanya akasaana omuntu yakateeka muki jua mwavu tamanya nti mwavu asobola okukola naye afune alingiriza ababagagga n'abayita nti nno babbi biseera ebimala okuyiiya ebitazimba ye bye yeeyuna bwe balaba ayitamu nti mubbi okumulemesa tewaba budde. Tegeera mulimu n'akatundu akalimu nti ensolo zeemanyi empologoma teyitanga weeri n'engo terumba njovu weekola ki n'enjovu terumba mbogo buli wemu biwaŋŋana ebiki ebitiibwa ebisolo ne mande gakyali kuba tubiwaayiriza kubanga byo ebisolo birina territories tebyerumba buli kisolo ky'amaanyi kirina gye kiri eky'amaanyi tekirumba kino era kasita kisala saidi eno bakubuuza oluba lutalo lwennyini naye ffe abantu awo tetuliiwo sala busazi kati ne mu bufunze omuntu tukutwerankingawa mu bisolo tetufaanana bya mu ttale bitusingako okutegeera kitegeera ng'emanyi nti ttimba ayinza okummira teva waggulu kunumbagana ttimba ono n'amala okukola ki okuyitawo era ttimba ayiikiriza bugabi bwakumako embeera n'azinga amaki amakata kati abaana abasinga abagenda okusigala mu mbeera eyo bangi bali mu kukaaba lwakuba abamu abaana b'abayimbi baasirika tebavuddeyo nnyo okubeera mu mawulire tebavuddeyo nnyo okweteeka mu mbeera naye bayinza okwesanga nabo balina ebibakola ki ebibatawaanya ne batavaayo kati yessaawa ministry abayimbi abo kya bulambuzi ministry etwala copyright enonya abaana b'abayimbi ebateekawo abayimbi gye bali sise ennaku nze mmanyi yaleka abaana Moses Katende mmanyi yaleka abaki abaana baligidde Peter Margaret Nampa balina abaana tunoonya abantu abo tulabe engeri gye tubakola ki gye tubakolamu bayinza okuba tebaakaayana nti ebyobugagga baasiga tebagabanye tebyaliwo babyaliwo ne bamanyi baasigalamu abantu abaki nga bo oluusi baali bakakkama oli n'agamba bayinza n'okuba baasigalamu abantu ab'obuvunaanyizibwa abaababudaabuda ne babakumaakuma okitegeera naye kati ensasagge eno etuuse wano kati kirabika abaaliwo nga bali baakola ki baavaawo ffenna tunoonya byakufuna nfunirawa era awo wensabira bannamateeka si bano balooyi si babicupuli baddiira ne waliwo ebitongole ebirwanirira abantu nga nfundikira omulamwa gwa Kafeero weesanga nga embeera bw'olemera mu kintu Abaganda bagamba nti anaakulemeza mu lutalo akuzza mu lwajjo kati ffe twagala kuva mu lwajjo olwa Kafeero tobivuddemu nze nabivuddemu ebya DNA kyensaba bannamateeka abali mu Uganda bonna tulinamu human rights tulinamu bendozera bagwa bonna mu human rights naye bano advocates bano ba private bano nze nabakooye munansonyiwa bakama banga balaba Tronaz Media advocates privates nabakooye ebintu ebimu babifuula business ne biremererwa okuvaamu omulamu oguyamba abantu olw'okuba ye business akiryamu ne kisajjuka ne kimuva ne mu mikono olw'okuba akiryamu tababalirira bakilayanti be era simanyi ani yatandika kamera
kamera zino zaali z'abayimbi nga bebaagala kamera. Kamera ne zidda mu bapolitician. Naye yasooka kamera nno yali mugaati gwa bato oyo ne Wakayima. Bebasooka okwagala kamera bateeka emigaati ku bigaali. Kati kamera olaba n'ali mu ttooyi ng'ayina kamera. Eyagenza okusindika omwana muleeba nga naye ayina kamera. So nga ate eyo mu kireeba kyabanga kifo ekyalina nakulabikiramu muntu mulala yenna naye alina kamera. Waleeba baba tuleke birimu olimba mulaba nga asindisa omukazi omwana nga bali mu kamera. Theatre eyo nabe kyabanga privacy y'omuntu. Naye kati naye ogiraba kamera. Mochale simanyi etteeka mwana yabuuzizza etteeka abo bagwa mu gundi ki UCC aba kamera UCC yefuga ebyo byonna. UCC bofuga twakuva mu ngalo. Ekibuuzo nga kinene. UCC wamma twakuva mu ngalo takyatusobola. Atusobola. Kati lwaki takola? Abagamba Mutabaazi yagezaako naye ono simumanyi namumanya. Abagamba ani wa UCC ye? Honorable Nyombi Tembo. Mukwano gwange. Obadde nga tomanyi ng'oli updated nnyo. Kiki ani atakunyiga pesa lino? Mukwano gwange Honorable Nyombi Tembo. Kati ate nno yo mwami mukozi mpozi nga yakowanga Nalujja. Nedda. Akyasoma mbeera. Awoninga buli lunaku kati ali kuba. Kati mwami Honorable Nyombi Tembo ze ekintu kisajjuse kikomyewo. Kamera unnecessarily use. Kamera z'omuleeba. Kamera omuntu nakuba n'omufu kamera wunaafa n'omusuulayo muno omuntu bwafa abatunula bulala. Abantu ba respecting abantu. Okitegeera. Abantu omufu yaweebwanga ekitiibwa. Omufu mu kuweebwa ekitiibwa nga n'omulambo gwe gulina enkwatibwa gye gukola ki? Gye gukwatibwa. Kati abakuba abafu ebifaananyi. Era twawona ku Kafeero Muziikula ne babagobya kamera. Senga bye bimu bye tulaba kati. Senga babifulumye. Naye lwaki nkoye badwa private advocates abo kamera bakiraya nti babateeka nnyo mu kamera. Simanyi oba kamera yeewoza era ntandike nga kwekuba bifaananyi nga tubiteekayo kalango. Kubanga simanyi lwaki mukozesa nnyo kamera ze ziwoza. Nze nawoza ogwa gundi. Ogwa kivumbi. Nawe gumpe. Ogwa gundi ono. Ekambuuze. Bana byabufuzi kati gwe gwendi naawe. Nsonyiwa okusazaamu gy'obadde. Bana byabufuzi temuyina bwe muba musome ebyobufuzi oba muba babayina bo babayisaamu toyina wogamba wano wenkoma. Bw'otambula ogwayo bulugwirumu. Akati ebyo byonna ge mateeka agalina okuddamu ne ganywezebwa mu Uganda. Nga mu mpapula ze tubaleetera mmwe okwesimbawo mulimu ne certificate ya political science. Omuntu wakafuna nga wasomako ku politics ne bakuwayo ne certificate. Otherwise fabamu tujja mu politics binyumu. Otherwise tuleeta fujjo angende mbalage nti nange nsobola. Ekitegeera akati bano abatulwana Nalujja tajja kuyitawo ne bwana abeera wano nja mulwana ne bannyongera ettutumu. Aba bannwana babeerako eyo nga bankubira meetings bwe bannyongera ki? Ettutumu. Ogenda okasanga nfunye akalulu nga
Nabwangudde nga natokiriza nti wakoze eki kumba abakutaddeko amaanyi abakulwana bakoledde pass naye nga ebisaanyizo ebikufuula politician tebiriiwo naye ate bifudde ku guno omulembe gwa taata njogera amazima naawe okimanyi bwe wali ojja mu mwaka g'ekinaana mwatuula mwami Bidandisa liye nannyini UPM gundi yaabwe wali ogimanyi muno eŋŋombo egundi gye bakozesanga siimu yaabwe UPM Clean Leadership Unity and Peace nali muto yali UPM Clean Leadership Unity and Peace bwe kyali bwe kiti nga bakikola bati UPM Clean Leadership Unity and Peace kakati etteeka lyaliwo litya wansi eyo walingayo abakwasaganya parties kuba biseera bye yaliwo party yali ya DP nze Masindi gye nnakulira mwami Wanzala yali mwami Mugungu yali yewe constituency whatever kati Haji Basenga wange nga naye alinako level gyalina kati nga bakola ki nga batuula okubaganya ebirowoozo ani gwe tuleeta mu kino ekiki ekifo kati nga bamala omukubaganyako ebirowoozo ne banoonya obusobozi bwe ngira batalina busobozi tebamutebolinga bamuleeta kusalawo biri birala naye mutebolingi nti alimu abo bagenda okuveetingibwa nga tabaamu kamera okuleeta obuzibu anti ffenna etuleese bakawawa bakasica bakasasiro ffenna tuzze Honorable Kivumbi kooti eri wali yakafuluma wa ebigambo byafubutuka nga bifuuse kizibu kakati Honorable Kivumbi mwannyinaze nze nyinza kuseka naye siseka kuba bulumi nze yayitako mu mbeera y'abakazadde bange nga tuli bato mu kinaana abaatulugunyizibwa amakomera manyi ekyenjawulo ekirimu Kivumbi tebamutonyeza bidomola bali babatonyeza ebidomola Kivumbi tebamufumise biso bali babafumita ebiso ngera bamujja gye bamujje Masindi bamuleeta Kampala mu Nairo Mansion awo Kampala waliwo ekifo nga bakiyita Nairo Mansion nga bamuteeka mu kasenge katono nnyo bwe kati nga waliyo ebiso nga teyeekyusa buli ekiso ekiso kimukola ki kimufumita okitegedde kati Bakivumbi ebyo tebabikoze eki naye omuntu oyinza okuba nga alina ebintu bibiri alina obulumi mu ye n'obusungu naga kati nkyazaaki kanjogerere ddala sikyalina kyenkola ki kyekimu kyekiri muffe bannabyabufuzi kati nze Nalujja bw'omala okunnumba naako obuntu kankola ki kanzigwamu mu paati era ey'ebyobufuzi kanzigwamu kasita onnumba tuba Abaganda bagamba bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogizaaza omuki omusaayi okitegeera ti omuntu bw'omulumba ennyo n'omunyigiriza omwekyaya kati ayinza okuba Kivumbi nga yeekyaye ekyo kimu ekyokubiri Kivumbi ayinza okuba nga lwa baamuwaze okumuwaga bakita banoonya vibe waga kati waga oyo nga ye si yagenda odduddamu alukuzizaamu kati biri ebintu bimeka ku Kivumbi naye gwe ng'omuntu nagambye nti tetukyali bantu nkazizza ye ng'omuntu olina okwesigalira gwe nga gwe ne weerowooleza ne weesalirawo gwe nga gwe nze Nalujja mulabi wa Toners Media nze Nalujja Hanifa namba esinga tenjagala
nange ekimanyi kubanga ndi kye batakkiriziganya nakyo ndi kye batakola ki kati omuntu buli lw'obeera nga temukkiriziganya muba parallel kati ofuuka mulabe we kubanga abantu baagala nnyo tukozesa kati nze Nalujja tebankozesa saa kunkozesa keeko obuntu akange sirwana lutalo lutali lwange sirwana lutalo lwaki twanga mbagamba nti ne ku mwana anfiirawo naye omwana wange bw'abanga yeewakulidde olutalo lwe nga lwa kisiru ndumulekamu n'amala okutomera n'ategeera ensi bw'ekola ki oyo ye Nalujja original ndumulekamu bw'esooka ne mugambako n'agaana ngamba okay alowooza ngenda lumulwanira kamuleke babalumukba ategeere nti ensi tebagikwata nga ye bw'akola ki bw'alowooza kati all politicians kamera ziba zitukyamudde ebyo tandiko bikwata nagalaale era nze nabagamba nkiddamu ne leero yadde wanzije ku bannamateeka aba kamera tuddayo omulembe guno gwonoonese pulezidenti anajja bw'ataabe mukambwe ennyo nga dictator to an extent tuyinza obutaddayo kuba ggwanga lyegombebwa amagye gaali tegateekebwa mu kamera ng'era tegalumbwa nga tegatwalibwa mu kkooti togatwala mu mateeka nga tolina namaanyi gawogera ani oyita ojooko kitookero olaya Baziliyo ng'omutwala oti nga gwani amwogerako n'okumwogerako kati guno omulembe oguvudde n'ogooza nti ojja kuwalalira CDF ogenda kuwalalira General Katumba ogenda kuwalalira gundi ogutereeza balina kusooka batunyiga abaana baffe abatuvudde mu ngalo abawaggwa okulwanyisa okukozesebwa bakakkane yani omwana alemedde South Africa ye Dogo City Dogo Nelson president wa Dogo Nation Dogo Nelson kati yayinza okulemererwa okudda nga bagenda mukwata kati nga bayinza obutamunyiga kubanga waliwo yagambye nti bo tebalina na budde naye akomeo abeerewo bayinza obutamunyiga naye ekizibu kya kamera olw'okuba tujja mu byobufuzi ng'abamu naturally tuli birerya kamera ne zituwaga nti ne mu nsonga y'omwana wange gye njagala okkubira leero nakyogerako ti kamera eno erina weetutadde nze nga ndi mubi neesooka kamera ne mmala okufuna abanzikiririzaamu ne ba followers gwe nkuba mwami Tronas agenda okujja mu kamera okwewoza akagenda okutwala obudde bungi okumatiza abantu nti ye mutuufu ekitegeera kati kyekiri mu bapolitician ba opposition baweebwa nnyo omukisa mu kamera bo olutalo ne balulwanira muki mu kamera kati taata n'abaleka ddembe lye okwogera ku buli kyokola ki ddembe lyange no naye olikozesezza otya kati olw'okuba eddembe lyaffe lyatuwebwa ne tuyitawo ne tutamanya we tukoma amagye nga gayina obuzibu paalamenti yokka egasaba busabi era gayina genda mu paalamenti okunnyonnyolera paalamenti yeri ababaka abajja okudda eno ku ground batunnyonnyole so sigwe gamba ngenda mu kooti kubanga kooti gwani Leka tubasabire naye nga ba politician kyobuuzizza gwe weekolera layini zo sijja kusukka wano gwe nga nze Nalujja kyenkugambye nti bali eyo bantuddeko obukundi yinza okusirika ekitegeera naye sisalawo kukola ki kuba buli lw'obaanukula n'obalumba olwo olutalo lugenda kukola ki lukilashinga ne lufuuka ekirala
kati gwe nga politician bwoyina okumanya nti ebigambo byange obusagwa bwabyo bukomawa. Ayinza okuba Kivumbi yagala kola history ya Mandela. Okay. Tusaba banamateeka mwenna naye katuwalana mututa mututangaze ku mbeera y'abaana ba Kafeero. Mutuyambe mutulambulire etteeka nti abaana bano abaaboolebwa DNA kituuse okuteeka mu nkola nti abaana be baana ba Kafeero. Bano abaana bayisibwa batya? Kubanga abantu tetumanyi, ate okumanya tekuggwaayo. Mutuyambe muveeyo mutulambulire ensonga eyo. As media bwe tusaba bannamateeka buli omu yasoma amateeka ogenda mulaba nga azze ku mukutu gwe. Kuba buli omu alina midiya ye gy'akozesa online. Njagala bannamateeka Mwami Balamu be yakozesa ogenda okuziikulayo Kafeero. Bajje babuulire eggwanga Uganda emitendera bagiyita batya mu mateeka shares bagiyita batya keerabidde katabo kali muli ntambula nako omugabo ogwo by'obugagga byabafu engabana engabana y'obyobugagga byabafu ani agabana kiriwa agabana percentage ki ani agabana kiruwa ku percentage eriwa ani atagabana wano. Twagala Swazi ne banne baleme kulowooza nti abaana bano baviiramu bwereere. Kaakati n'apika wali naye ategeere ng'amateeka gavuddeyo okumulaga nti maama Nalulungi Sukaali w'enseeno Kawoomera eyazitowa n'akamala. Yes, kiro ina 8 banno balina 10. Abaana bano balina okugabana ku by'obugagga 2 kubanga basigala mu mikono gya Kafeero era babadde babalabirira ng'abaana baani ba Kafeero. Kati sabe no bwoba obeegobako bawe shares bakatambule bakole ki baloyaze ekyo mukimanyi oba ebintu babituuze babimazeewo abaana bano be musindiikiriza emyaka gye bamaze nga bali under ono mubawe shares zaabwe bagende mune basindika nga temubawadde kantu. Etteeka libawa okugabana si kyenkanyi nga bali naye bafunako. Nandisituse mu kamera nengenda nnoonya akantu ako nenkabalaga nja kabaleetera omuli yes akaba lawyers Fida yabutuwa Fida yabutuwa okusomesa abantu ku ground okumanya engabana y'ebintu by'abafu engabana y'ebintu by'abafu okitegeera engeri gye mubikwatamu nani kuba balina okuba nga abantu abo abakafeero balina administrator gwe balonda mu bo mu family ne bamuwa n'ekiwandiiko kya family nekikonebwako ne stamp ne basalawo nti ono yagenda okuba administrator waffe agenda okukwasaganya ebyobugagga byani bya Kafeero yali ani. Ffenna tuli wano tebaze byantamye ebya DNA ffenna tuli wano Tonazi media twogera byaffe media whatever ayogera bibye gundi ayogera bibye gundi ayogera bibye katwagala bannamateeka batuyambe Honorable Balamu bwe wakozesa baturambi baleete ebbaluwa ya administrator general gye yali awadde mu family eno nti ono yagenda okuba administrator wa banne era yali agisayininga yagikwasaani yaliko okwo nti gwagikwasizza kuba nagwe nalabye ng'agamba eri listi y'abaana b'omugenzi yalekebwa be yaleka awandiise baaliwo
Listi y'abaana weeri genda kutokotoko ojja mugwako kutokotoko ojja mugwako mwana oyo Stella yagambye nange ne mala ne mulaba mandeevu ebimu n'abyegala bamimu abamu abatandise n'okuswala nga tagaana kubyogerako batya oli batandise okuswala nga tebaagala byogerako kiraawoza lunaana ffe tuli bakutaano tetwawera nze saawera era wamama abavuma muvume nalujja waabwe sirina kyendi kakati lisiti eyo yalekebwa naye ndowooza yalibwanga endagaano ya Buganda n'Abangereza negayibwa naye abagimanyiko nti yali agirese bagikola ki bagimanyi n'omwana ono ayogera nti yaliko abaana nga 15 nga luwa abatanatuuka bameka ye 17 naye nga bamanyi balina okuba bana 18 kati ng'oyo omu yatamanyiddwa wajakola ki gyali yagenda awunuuno oba abayo wejjamanyi Egypt teryamanyi okitegeera naye nga bwe nakugamba nti waliwo gwenja okuwa nga tituli mu kamera yamaze n'abyekuba yagambye nalujja mundeke naga nalujja obimanyi ebimu byoyogedde naye ndeka saagala kamera era tonjogerako nemugamba sinnakwogerako mu kamera naye oli n'agamba n'oli yagambye mumuleke omukazi oyo yamugoba mu maka ga Kafeero n'amusindiikiriza tayagala kudda mu kamera kuba ensi eyizo mulaba nga ye muki ye mubi kati bw'ajja nadda mu kamera alina okuleeta envaawo gye yayawukana nani ne Kafeero n'agamba omukyala n'oli naye seyagambye mukyala yagambye n'oli naye yagambye ebya kamera ebintu mubireke bo nga bo abali embaka gwali bamanyi abaana ba Kafeero kati bali banagenda mu mateeka ne baleeta bana bo bategeera nti ebyenfuna bibakola ki bibatawaanya ebyo nno bye nafunye mu bantu ba Kafeero bemmanyi abawangaalira gye mmanyi ne be nayogeddeko ki nabo kwebaddenga nebuuza lwaki musirise n'angamba nja kuwa oli kati bwe yangambye nti n'oli yagaanyi ne mugamba naye obuzibu buli luddawa n'angamba nalujja ebintu bino bireke nga bwe biri ku byonna byanfuna bye bibakola ki bibatawaanya labi watonazi midia oli bwatu bwe yangambye wa famire ya Kafeero ngero obusungu obunnuma lwaki basirise tebavudde tebali mu kamera era omwe yeekanga nga awudde nti omuntu wa Kafeero nga tebawangadde naye yatya n'okutya nga nalujja olimi nemugamba bati okyo nti wa Muganda wa Kafeero nagamba dde sikiwuliranga nako nalujja nemugamba golooza gwomanye ennyo kitundu nti nange nyiza okuba nabyenkola ki byemmanyi ate byotakola ki byotamanyi kati ye yagambye bya bugagga bibiri wakati awo era ye ne yeeraliikirira engeri gye bikwatiddwamu kati ye ng'aleeta olugero teri alumirirwa nga talina kigendererwa obulumi obuzze kati obutuka okuzikuzaayo omuntu buva ku ki yagamba buva ku ki kati abo nange ne nga munnaye nze nga nange ali ku jjejjerebu sina byenkukola ki naye kati tukoze ty okutaasa abaana nemugamba gwe mulamwa baana nagamba baana tubamanyi n'omuwendo ffe tugumanyi infakiti alina gwe yali ansindiseeko sijja mwogera kuba namulabye nga naye alina kamera waali watandise ku midiemu ate alina rankaze n'ekitiibwa ky'ofiisi ezizakola ki ate ensonga za Kafeero we zaatuuse ffenna tuli mu kuvumwa kikazi gwe weesonyiwe Nalugundi gwe gukazi gwe ffenna bali mu kutuvuma ffenna bali mu kutuvuma
okitegeera naye kati tusuubira nti bannamateeka kati ffenna bwekuba tuli mu kuvuma gwe nvuma naye nga tonnategeera omulamwa gwa Nalujja guliwa ze omulamu ogwange nga nze abadde abeera ku wansi ku ground okulwanirira abantu bano nga nkola ne fida gw'abaana bano ekintu kino tulowooza kiri wakafe n'ekyo kiri walala ate famire nnyingi ziri mu bintu bwe nakuleetera kwano certificate yange fida gye yampanga nebaza okukola obuki obulungi nze ogwange gwakulwanirira batafunye bwenkanya mu ngabana ndi ogwe gwakulwanirira batafunye bwenkanya mu bintu bya famire entale eziri mu famire abaana abajoga abatulugunyizibwa mu famire abakyala abatulugunyizibwa abaami abatulugunyizibwa gwe mulimu gwange era kyobula mukama wange probation yanneebazizza kitegeera genda mu maaso n'okulaba obuntu buno nti abantu bano abamu tebamanyi we baddukira kati abaana bano yadde Bruno K yabakutteko okubasondera balina okulaba abalawyers ababayamba okugabana ku mugabo gwa Kafeero kuba baaliwo yafa n'abalekawo myaka 19 ng'afudde babaddewo si kumala gabasindiikiriza tebabasindiikiriza nga kizibu nti babagobye babawonye nedda mubagobe mu bitiibwa ensi yeetooloola bujja ku kyenkya nga lwowe mujja okwesanga nga mujje buli omu ajja kwetaaga munne oba kubagabirako ku nnyimba batandike kukola kubasembeza ku copyright babe nga nabo baganyulwa kwaki ekyobugaga ekitagenda kuvunda ekitaggwawo ebyobugaga ebitaggwawo ennyimba n'ettaka yadde mutandise odditunda naye era alifunya asigala ali mu kyabugagga okitegeera kati ba lawyers mukulu Balamu funa balooya nga ba gavumenti bajje mu kamera nga babo be bazze ku lw'omulamu ogwo okusomesa eggwanga engabana y'ebyobugagga by'abafu na lwaki omuntu bw'aba ayinamu kaayina yandirese ng'abigabye ng'akyali muki nga biri mu buwandiike abantu tebamanyi naddamu omuntu omugambo okukola eddamu alabanga kufa mbuli kuba ekisira nolyaŋŋamba naye Nalujja kolaba nga nze nyinza okwetako ekisiraani ekyo kyeddaame so ekintu ekiri mu buwandiike kiwa nnyo guidance mu bintu by'okukola newankubadde abantu baggwawo fe abaliwo tetukyali bantu abantu bakyusiza ebiwandiiko bya bannaabwe ekiwandiiko kigamba kino yakola n'afuna ono n'amuteekamu ne bakyusa ne bayoza mu kino ne kijja nga kyefaanaanyiririza koda naye nga luwaka wekabuliramu ne katuukiriza ekyoli abantu baggwawo abasigadde tuli bisolo ate ebitali bya mu ttale oba tuli byawa naye mu nsolo ezo zonna tuli nsolo ki mpisi mu nsolo zonna tuli mpisi era bempologoma ino erina kyerya nesembera nga yerabidde nti naye bayizo kikola bagenda girya ate tebatira era tekkota ate nsiru nzibu empisi nga yakulondodde ogenda obuba omukono erowooza kugenda kutukako ekugoberera paka lwoggulawo n'oyingira ng'emanyisa alina omukono gukola ki kati be baffe empisi nga kinene tuli mpisi tuli batemu empisi ogiraba mbi n'ennyama y'empisi butwa butta abantu kati tuli mpisi tuli babi nnyo omulembe guno abantu abaliwo ffenna tuli babi kaki oba okyusa ekiramu ky'omuntu ffenna tuli babi gwe nange n'oli ffenna tuli babi tuli mpisi tugujubana
buli kamu ke tulengedde n'akatali mu territory zaffe tukavunaanyizibwako tukalumba. Kitegeera ate okumanya tuli mpisi tetumanyi kweyiggira tulya bitaaguju. Kitegeera tusanga bamaze kuteekawo weegaana katoli mpisi toli mpisi bw'otunira ebiriwo abajjako eddagala Kafeero nga bakola ekintu bino byonna biva ku ekyo. Omuganda agamba omuntu teyeefiira ne bwe giba emyaka 1000 omuntu oyo yadda. Tulaba Yesu Kristo bwe yadda mwagamba yazuukira bamulinda dde mu buntu naye aliwo mu mwoyo. Omwagambe Kafeero aliwo mu mwoyo ne Yesu Kristo aliwo mu mwoyo. Kati gojja kuwakana kubanga oli mu Kristo yagala nkyogereko. Yesu Kristo yadda naye abamulinda kumulaba wali nga atambula. Ne Yesu Kristo yakomawo. Amachachi agamerusa agaba Yesu Kristo Yesu mwali. Abali ku nguudo abalina emizindaalo Yesu bali naye. Chapter Kafeero Bannamateeka twagalanga abaana bali bafune ku mugabo. Abaana bali bakakkane Stella bamugoba buli lunaku. Chaputa nze nalujja kutonazi media lawyers muveeyo mulwanire abaana bafune ku mugabo ogusigadde wali. Ate abaana bano bonna nga baboolera tekuli ayagala kutunda. Yiika omukaaga ogwasigadde bo mubawe yiika emu. Abaana abo balabika bo bajja kubeera mu yiika yaabwe ate bagibeeremu buki bulungi nga tebeerwanaganye kuba baategeera obuzibu bwabwe baategedde obunafu bwabwe. Ekirungi balina senga w'abaana baabwe. Kitegeera tukulisaayo twebaza gavumenti komyawo bana South Africa abagenda abali ku kyeyo era essaawa eno abasinga obungi bali Kyankwanzi bwe babatuusiza. Naye Katonda alina baayogereramu. Nina mukwano gwange twali tukola naye bya Nakyewa. Mulenzi we n'agenda e South Africa eyo. N'abeera paka n'amutwala n'abeera naye. Abaddeyo banaazaala abaana 3 oba 4. Nga bali eyo. Out of nowhere ne yeekyanga ye n'akomawo e Uganda. Abadde yakadda mu mwaka guli gumu. Tewaayi bitabuse. Bombi babiri bakomawo oba. Omwami yali asigaddeyo ng'omuwala ye yakomyewo. Wakati wana yali Kyankwanzi. Ayo omuwala abadde yadda muno. Ngamba omuka musajja. Kasodde ogamba otya mbadde manyi omuziki gwakugwamu Bire Katumba Kasozi Bire abadde yagenda e South Africa. Ali eri yalina n'ennyimba namulabye ng'akuba omuziki ne Prime Minister. Yankwira olimba kkiriza nange nfune ku ssanyu. Kimanyi tebula yakwagala. Naye ate nange olina okunona onjagaleko mpona okwerumya. Kanyumiraako nno. Kabanga sike kamu ne Right Honorable Prime Minister ke yasabye. Kkiriza nange nfune ku ssanyu. Kimanyi tebula yakwagala. Naye ate nange olina okunjuna onjagaleko nnono okwegumya. Mu bonna baakomyewo. Nalabye Kimenke yagenzeeyo. Yagenze. Kimenke. Muzukulu wange, mutabani muzukulu wange. Kimenke mukwano gwa commissioner. Bwe yatuuse eri yaze mu kuyimba nnyimba za Bire. Ng'azimanyi. Bannange tuyina ekizibu wano. Nze kakiyita ekizibu. Naye tuyina ekizibu. Gye yatandise kuyimba. Kasodde n'atunula tuli kuki. Obadde omanyi gw'ozimanyi wekka. Naye munnange. Anti ye engeri gy'akolamu emikwano gye mu bayimbi abo. Era oyo Kasodde. Gye mikwano gye. Oyo Kasodde. Tulindeko bw'ataabeera engalo na Mayinja. Saawa katono kulaba ng'akola kivulwa. Naye nga gavumenti yeebale okuzza bannayuganda. Bigambo byabadde bisusse.
manyi benali mu gundi bataginga nabaganga bamutaginge gundi ne bataginga mba nakulaze ku TikTok yange obaza fake oba ntuufu kaine Rugaba ho following yo Natasha following yo simanyi oba fake abo ba fake abo oba ntuufu simanyi account babbi beba manyi nayenga bantu babadde boogera kati ffe bannaluja abawangalire gye twasamira mu politics anyiwe mba mu politics mba mwasa mu njasama nze mbeera mu ddwaliro nenzikakkana mukko nemba muntu ne mu buweereza obumu obwakabaka abo ndi muntu mulamu gye twasamira mu byobufuzi abantu abamu bayogera gavumenti tekoze kino gavumenti lwaki tejjayo bano kakati ninayo nze bendi nabo mu nnyumba tebakkanya nange maama labayo gavumenti endala zaano nadde abantu baazo era kati gwe yataatawo Narupo National Resistance Platform bali awo nabo tebakyetegeera bali awo ne bagamba kati Ghana yano nabaayo nguni neno nabaayo Nigeria neno nabaayo gavumenti ye yataatawo katata bwebale nona bana Uganda tyaba mutu ina kati tujja okukola ki okwogerera ne tuogera webale kubaza kale kibuuzo ekiriwo lwaki baba tutte ekyankwazi ndowooza ogwo njogerako bitono byonna sibimanyi emmanyiiko ebitono bikambyogere tubadde musaga ya Ebola mu Uganda Ebola ono basanzemu abantu 100 be yakutte nga 5 be bannayuganda nga 4 basawo omu yali driver eyayingiza Ebola muno yali bamujja ku kisaawe kya Nnyonyi ne bamuvuga oba ku bodo ba whatever yali ayingira buyingizi ggwanga ne bamuvuga nga ze kujjanjabwa we yajjanjabirwa abasawo bano nabo n'abasiiga kati ono driver yalina ba contacts n'abasawo nga balina ba contacts okitegeera tibwabanga Ebola abadde mu bantu 20 nga 5 be bannayuganda nga tuleese bano abavudde South Africa babateekewa mu COVID babateeka bakola Namboole ne bayomba Namboole mumufudde eddwaliro Namboole katakyali kisaawe Namboole okitegeera kati ate nga Namboole walinga wali baleeta emmere abantu abo okulya kati kaba batwala ekyankwanzi eri emmere ey'okulya eriyo obuliri awo okusula okitegeera nga balaba ennaku 21 beziggwawo ono nga tabamukebedde nga talina buki n'abamu tebamanyi waabwe eri atamanyi waabwe ng'ali kyankwanzi yabadde South Africa ebbanga lyonna gomanya abantu babadde South Africa myaka 3 4 siyinza kuwakana lwaki bw'abanga omuntu oyo yejjeno ne yetwale South Africa oyo aba atulimba nga yalinnya yekka ne yetwale South Africa aba atulimba abamanyiwo nze namutabani wange mwana wasenga bano abasenga wange Masindi yabula mutosi ni yafo Siraje ogenda okugira kuti nga Siraje ali South Africa nabere South Africa Siraje azeyo okulabika kene Uganda nga kitaawo afudde Basenga okuva siniya fo we yabulira nga kyajjukire waabwe ng'amanyi ne tata wa mumanyi kati oŋŋamba kimbuya bwe bayeetwala tamanyi waabwe akulimba kati gwe ŋŋamba nti ayinza okuba tamanyi naye nga yeemanyi nti munnayuganda muzaala mukwana era Gaitano omwana mu big brother house omuwala ono gwe twali tufunye teyamuzaalamu omuwala gwe bali naye mu big brother teyamuzaalamu simanyi kakati mukwana
muzaala ekyokwana bw'obanga olwaleero omwana tumuyina Egypt owa Kafeero yali agenze kuyimba n'afuna gwe yafunira gundi kakati nammwe buli we mutuuka temusulirawo muli balambuzi naye we tunaatandika okutegeera nti abaana abamu babaddeyo ng'amanyi nti taata wange Munnayuganda naye nga tamanyi naye nga maama yamugamba taatawo muki Munnayuganda okitegeera ate obwo bunafu buli muffe bakyala ofuna omusajja n'akukwana n'akoma kimu gwani nti nze nkozese lyani atanyiige kankozese g'abannyinaze ab'endiga ambuuza gwani nze Kiyingi Simon n'akoma ku kya Kiyingi tatwala budde kubuuza Kiyingi bakuzaalawo e Uganda ova mu maka ki okumuga nti nze ndi wa Kayunga district sub county yange Busaana omuluka Kiwangula tebabimanyi akoma kwekyo Kiyingi Simon abamu nno ne lya Kiyingi abamuyambye gwani Benon nze Ben nze Ande nze Edi nze Paatu okitegeera kati nowesanga besanze South Africa azaddeyo omwana omukyala amugambe kitaawe Munnayuganda kati obunafu bw'abakyala beesanga n'abaami tetumanyi kubuuza wa muntu ono wa waasibuka n'omutegeera bulungi batono abafa nayo ku bika n'abuuza erinnya Speed balina miliyoni ekyokusatu batono bangi abayogera amazima omwami omusanga nga ye Mutebi Taddeyo n'ankwana n'angamba yenze Kimbugwe Peter kunoonya Kimbugwe Peter nga tabanga nayo kakati ate dulife twavubukira nze neyogerako nga tonnimba linnya nga nziba omusolo nenkeberako erinnya lyo omusolo edde omusolo ogwaweebwanga gwabangako details zonna naye kati ndaga muntu bakuzaala wana amanya go gwe gundi omusolo guno oguwera mu kitundu kino ng'eggombolola eyo omuntu ono emukola ki eba emumanyi kati olinga abagamba batandike kusaba ndagamuntu endagamuntu eyinza okuba nga details eziriko z'Ekiwangula Bugerere gye banzaala yadde nje wandisizaako kazo Muganzirwa Zawanu naye era bwe bajja ne banoonya Nalujja Hanifa mukazo Muganzirwa za bamanyi eriyo omuntu nga ye waali bamumanyi eriyo omuntu nga mu kitundu ekyo n'oyita endagamuntu nga mutuufu mwali nga kyamani tamumanyi okitegeera kati abantu bano birimu ebintu biri abali eyo nga tebamanyi waabwe bayazaalibwa eyo mba njagala ne bamanya yeetwala aba yeetwala alimbira ddala nedda era wamma taata president abali ekyankwanzi bonna basooka omubuuze bw'akuga ntamanyi waabwe tajjukira nga yeetwala oyo ayingira amagye mumuwe emmundu agenda alwanirira eggwanga aleme kufuuka kizibu ayinza okuba talina bisaanyizo byebiriwa mu magye buli omu akola sebo waliwo ebisaanyizo eriyo Wafirudi agenda okwoleza abasirikale engoye n'obafumbira obuugi bwe bakusanga n'enkovu nga zijjudde omubiri n'okufumba obuugi ogenda enkovu wazifuna otya kyeyo einako documents baatukubako omuliro e South Africa biranze omwana wawandikira biranze ate South Africa agenda kunoonya ki ate bali abasajja bateekawo emitwe abaava e South Africa ebyabwe biranze muntu omu naye n'abiranza byonna naye nga kiri nti kino twogera ntuseka naye gwe abaalabye ekikuwa ekyokuyiga abaana bangi babuze abantu bali mu nsi muno tebamanyi bika byabwe
kubanga ababiri abatandika ensonga temutwala buvunaanyizibwa. Gwe omulamu agwo kutuukayo oveeyo, omulamu ogwange kutuukirize nkufunemu. Noweerabira kukunfunamu waliwo ebigenderako. Waliwo ebivaamu. Bwe ba meeting bagita AOB. Ebivaamu. Kati waliwo ebivaamu. Ebivaamu ebyo. Wagenda na kizike. Neka kati ebivaamu ate byo bisinga biriko n'omutwe. Kati ebivaamu ebyo. Ffe tubafa abali mu malwaliro. Tuze tubyogerera nnyo mu malwaliro naye era ministry nga health neetatuyamba. Babadde nga batugamba tukubiriza abantu, tubadde nga n'akawuka wano akamukenenya nga tulina first line. Ng'era batugamba second line ne third line bibadde nga Namibia, Zambia, Mozambique. Nga bo balina third line akawuka ako. Ng'era batugamba tugabe bano abantu abalina ku bantu baba bafuluma ebweru babagambe. Naye fe amalwaliro ge Uganda agamu tulina abo bennyini abasookerwako abamutu wa wansi nga temuli mu abo ba class zaaki kati guba nga gwalibadde gusigala mulimu gwa ministry of health okukola emisomo ku zi radios ku zi TVs okutangira mmwe abafuluma amawanga ne mukwana berinde okwana anti omanya nti ngenda kunona yakawuka second line oba third ki oba third line naye ngenda kulekayo omwana gwe naleka nga talina wakola ki ogwo omusayi guba gukaaba bonna abakomyewo nabo abakazi sinabalaba n'abaana naye abasajja balesa abaana baffe waliwo gwe nalaba ze ne famire bambi mwalimu akaana myaka 8 kalinga 7 nga abulina bwali 3 ngamba bambi kano bukomyewo mu nsi gye bate bumanyi nti neno ye waabwe. Kati omwana omusajja omukazi ayina abaana nga yazaala mu beeri kati oba mukomyawo wano n'abaana bano kiba kiti ekyo. Kati nange tulina kubuuza bakulu kubanga South Africa ebadde eremera nnyo omuntu azaaliddwa ewaayo ng'emubanja tomufulumye eringa America abaana mwana munansi aba munansi waabwe. Kati omukazi ono aba avaayo n'alekayo baana simanyi wama batisa abantu ne bakomyawo mutuyambe olinayo ababo boyogamba mbuuliza abantu nze nkolera okolera abantu kubanga South Africa ebanja omwana South Africa eringa Rwanda tozaalira mwana Rwanda ng'oli munna Uganda n'omufulumya n'omuze Uganda aba mwana waabwe n'Amerika bwe tokendeeza namba Rwanda tozaalirayo mwana ng'oli munna Uganda n'omukomyawo Uganda omutaka ebiwandiiko bamaze okuregisteringa nti baweze ebiwandiiko byojjuza saate nno bwoba ofuluma omwana e Uganda ng'omutwala e Rwanda bo baagala kipande kya Bugeme kakasa nti mwana weeno n'oyingira naye okumufulumya e Rwanda omuyingiza e Uganda oba n'empapula omugugu bwe guti kakati mwabakomyewo nga wadde wazaale South Africa ng'omwami mu South Africa abaana mwabaleseeyo ng'omwami nga wazaala mu mukyala mu South Africa abaana babamulekedde. Tulina okunona omusaayi gwaffe bajja gutulugunya. Kibuzo bwe kityo omusajja tabalirwa nzaalo kituufu naye omusaayi gwaffe tegulina kuzaawa. Naye olaba bino byonna tubikoze ababayimbi babogedde bakadongo kamu bati naye ero tutandadde olutalo we lunagwa mu basajja abavuga zitureera onoowulira wa tusookera Malaba ne tuyingira wakati awo waliwo wakati awo nga tuna naye waliwo wano kati nga tunayingira Jinja Mbizinya awo Mbalala oyo wano w'Ejjinja Road wano ng'omukono tukwate ku Bombo Road Gulu Road Nijeera tugende Ekigumba awo Kiryandongo Kamudiini Karuma waliwo Pakwaki
waliwo abagenda e Sudaani awaliwo Bibiya Nimule kati genda ng'ofulumamu eno dde Mwamurati awo apaaci awo waliwo waawo obufu awo waliwo obufu mbunvudde mu mutwe awo abaami abavuzi b'emmotoka zonna si trailer zokka tulina okuwayiza batrailer bokka naye abaami mwenna nga muvuga emmotoka long routes mubeere bakisa mukuŋŋaanya abaana bana bino mutumija bitwalanga ebyokusaaga mu bisekere namu naye mmwe teri kirumanga mwana kkula nga taliiko originality abaana bo balina obulumi kabe wa buwala ng'anaafumbirwa kabe wa bulenzi balina ekibalondoola nga bukijja kibakaabirira tomanyi lutalo lw'otankuula sitankuula abantu twetereeze abakazi abo bamu babeera bakaabasajja baweeyo abaana nze olaba nabagamba bayimbanga ne kafeero bagende banona abaana mu baana abagaanibwa DNA sibula tuvewa mbagambe nti mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba